Mwase mutya abalungi abampuliriza muzikirize mbabuzeeko mmwe bali kwekumira ku Progeny Media TV gwatana bakulika nti subscribing kankusaba subscribing ensobola okutusaka amawole gaffe agabeera gakagwawo amawole gaffe ag'entertainment sako naga ga sports gasange ku proganymedia.com wali amawulire amalungi ateera amanyuvu enyongo tasanyi kulabika nti natera ogenda maaso osubwe kyaddaakyi Ismail Basibe yamaze n'alabikako ababe ne basobola okulabika nti natera omulambo gwe bagendayo ne bagukimayo mu mortuary. Omwami ono kigambibwa nti abadde mutuze Buvuma district ate era yali yesimbye okuwa local council 3 mu Nairobi sub county. Robert Ndugwamigadde amanyikiddwa nga MP owe Buvuma district yavuddeyo n'ategeeza nti no omwami ono yali yakwogerako naye ng'amukubidde ne ku ssimu n'olw'ensonga eyo ne bavaayo ne baganda be nga Hussein Kalulu ne bategeeza nti omwami ono muganda waabwe ddala ate ye talina nakyamanyi ku nsonga za bomi. Omwana ono yali agenze ku CPS okulabika nti nateera ajjayo pikipiki ye gye baali batutte mu biseera byakafi kyali kimututte n'olw'ensonga eyo wano we kyamukwatira bomu ne zigenda maaso nga zitulikira awo wennyini ku CPS sako ne ku Parliamentary Avenue awo wennyini omwami ono bwe kyamusangira ne bamukuba ateera n'addukizibwa mangu naye ate ebyembi obulamu bwe ne busigala nga ayina kufa bufi talina kulabika nti nateera awona. N'olw'ensonga eyo abantu be bavuddeyo ne bategeeza lunye nti omwami ono talina kyamanyi ku by'ensonga za bomu kugenda maaso nga zitulikira mu bitundu wano wonna mu ggwanga ne bakola okunoonyereza okumala ateera bamusanga n'essimu kwe basobodde okulabika nti nateera batuukirira abantu okulabika nti babakubira essimu. N'olw'ensonga eyo omwami ono Ismail Basibe kyaddaakyi abantu be bamaze ne bafuna obukakafu ne batekakasa nti ono omuntu waabwe naye kino bakikoze batya okusinziira ku mawulire ge babadde balabanga bulijjo ne basobola okulabika nti nateera bategeera nti Ismail Basibe yafa munnange kati mu kiseera ekyo yali mugenzi. Dr. Moses Byaruhanga avuddeyo n'ategeeza nti bakyalina emibiri gy'abantu gye bateeberezebwa okulabika nti baali omu ku abo aba suicide bombers abagenda maaso n'okulabika nti batega bomu mu bitundu ebiwano mu Kampala. N'olw'ensonga eyo abantu bano tebanaba bategeera bulungi naye bagenda kulabika nti nateera bakola DNA test bategeere bulungi bannyonnyoke ensonga bulungi nnyonnyo. N'olw'ensonga eno Ismail Basibe baali bamulanga bwemage ye yali agenze kulabika nti agenda ku CPS kufuna pikipiki ye gye baali batutte mu biseera bya kafe bambi ng'agenze abeeko engeri gy'ayogeramu nabo. N'olw'ensonga eyo bomu zino awo ezaamusangira ne bagenda maaso ne zigenda maaso ne zitulikira mu bitundu bino n'asobola okulabika nti naye y'omu ku abo abafuna obuvune naye ate ekyembi nti ye teyawona ssaawa zino wetwogerera ye mugenzi. Nakutuusako amawulire wano ku Progeny Media TV niye nkugamba Ismail Basibe bamunoonya omulambo gwe banoonya munsonyi banoonya abantu be omulambo gwe gubadde gulalidde mu mortuary ate eyavaayo n'ayogera ensonga eno yali Fred Enanga ono omwogezi w'abasirikale yavaayo n'ayatukiza naye abantu abasinga bamuddamu ne bamugamba agutwale ku poliisi bangi n'abamu kumi wano mwalina ensonga zammwe ze mwateesa awo wansi. N'olw'ensonga eyo naye ate Ismail Basibe amaze bambi n'alabikako abantu be ne bajja ne basobola okulabika nti nateera bamutwala naye ate abantu be bagambye poliisi erabike nga teddukirira abaana be kubanga aleseewo abaana 8 bweddu. N'olw'ensonga eyo obuvunaanyizibwa bambi basaba gavumenti erabike ng'erabirira abaana bano kubanga be bagenda maaso n'okulabika nti bakwata omwami ono nga bamuteebereza okulabika nti nateera n'afa n'okufa nga bamuteebereza okulabika nti bomu ezaali mu Kampala yaziremu. N'olw'ensonga eyo nzikiriza nkusiibule kankomewo.